Hallelujah. I said hallelujah. Hallelujah. Imuse mikono gye waggulu obireko Yesu. Mwebaze kubanga na luna lutuwadde. Ubirako Mukama feso mwebaze. Kubanga ne luna lutuwadde. Ubirako Yesu mwebaze. Na luna lutuwadde Katonda agaba obulamu. Na luna lutuwadde Katonda agaba obulamu mwebaze. Na luna lutuwadde Katonda agaba ekisa mwebaze. Neno wiiki agituwadde Katonda agaba obulamu. Neno wiiki Mukama agituwadde oyo agaba ekisa. Muwubireko mugambe webale kusaasira. Ajjudde ekisa n'okusaasira kuffe ffenna. Muwubireko mwebaze mugambe webale okusaasira. Muwubireko mugambe webale kukuuma. Yatukuuma ffenna muwubireko omwebaze olw'obukuumi. Muwubireko taata omwebaze olw'obukuumi. Muwubireko Mukama omwebaze olw'obukuumi. Yeebala atulabirira. Yeebala atugabirira. Yeebala atulwanirira. Yeebala atwagalira ddala. Yeebala atufaako. Atukuuma mu kiro kyonna. Mwebaze Katonda atukuuma mu kiro kyonna. Mwebaze Mukama atukuuma atuyisa mu kiro. Ate ne bukya n'atukulembera. Muwubireko mwebaze akulembera amagenda gaffe n'amadda. Olunaku ne luggwaako. Wiiki neggwaako. Omwezi ne guggwaako. Omwaka ne guggwaako ng'akukulembera bulijjo. Yimusa emikono gyongereko waggulu. Mwebaze Kabaka wa bakabaka. Akulembera gwe n'ogoberera. Mwebaze Katonda omulamu. Akulembera gwe n'ogoberera. Mwebaze Katonda ow'ekisa. Akulembera gwe n'ogoberera. Mwebaze Katonda ow'amaanyi. Akulembera gwe n'ogoberera. Atukulembera ng'omuliro ogwokya. Byonna bye baba batuteze mu makubo n'abisaanyaawo. Atukulembera ng'omuliro ogwokya. Byonna bye baba batuteze mu makubo n'abisaanyaawo. Atukulembera amakubo ge tutambuliramu mwebaze. Yeebale. Atuwa ekyokulya, atuwa ekyokunywa. Atwambaza. Okusinga byonna. Asanyusa emmembe zaffe. Mukubire engalo eza waggulu oyo musumba omulungi asanyusa emmembe. Zikubire waggulu ez'omusumba omulungi asanyusa emmembe. Zikubire waggulu ez'omusumba omulungi asanyusa emmembe. Zikubire waggulu ez'omusumba waffe omulungi Yesu oyo. Akomyawo emmembe yaffe. Mwebaze olw'ekisa. Mwebaze olw'okusaasira. Mwebaze olw'amaanyi ge. Mwebaze olw'okwagala kwe. Mulungi nnyo Mukama, mukubire engalo mugambe weebale obulungi bwo. Mulungi nnyo Mukama, mukubire engalo mugambe weebale obulungi bwo. Zikubire waggulu mwebaze olw'obulungi bwe.
emikono gigoloberenga akwata waggulu ddala kubira engalo ez'amaanyi. Mwebaza olw'ekisa n'obulungi bwe. Atumazaako wiiki n'atuwa wiiki empya. Zikubire waggulu n'eno wiiki yagituwadde dda. Mwebaze. 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 Yetwalira ekitiibwa n'amatendo. Yimusse emikono gigole bulungi. Bw'oba okyali ku muwendo gw'abalamu, waliwo essuubi, muwubireko mugambe ekitiibwa kikyo n'amatendo gago ssuubi lyange. Ekitiibwa kikyo n'amatendo gago maanyi gange. Muwubireko mugambe ekitiibwa kikyo n'amatendo gago lwazi lwange. Muwubireko mugambe ekitiibwa kikyo n'amatendo gago ngabo yange. Muwubireko mugambe ekitiibwa kikyo n'amatendo gago kiddukiro kyange. Mugambe ekitiibwa kikyo n'amatendo gago Mukama w'obulamu bwange. Afuga okuva ku luviri paka mu bigere. Obwongo bwange n'ebyonna eby'omunda yange n'ebyokungulu byonna Mukama bibyo. Muwubireko oyo Katonda abifuga byonna. Muwubireko Mukama Akyuusa Olugero. Muwubireko Katonda Akyuusa Olugero mukyabulamu. Muwubireko Katonda Akyuusa Olugero. Yimusse emikono waggulu oberenga akwata waggulu. Mukubire engalo ez'amaanyi gwaniriza amafuta ga wiiki eno. Yaniriza amafuta agakyusa olugero mu wiiki eno. Yaniriza amafuta amagezi okumanya ebikyusa olugero lw'obulamu bwo mu wiiki eno. Yaniriza amafuta n'amagezi n'okumanya ebikyusa obulamu bwo mu wiiki eno mu linnya lya Yesu. Yongera osikubire waggulu. Yaniriza amafuta n'amagezi n'okumanya n'amaanyi ebikyusa olugero lw'omu wiiki eno. Mwezi guno gwonna tutambulira mu mafuta agakukyusa lugero. Mwezi guno gwonna tutambulira mu mafuta agakukyusa lugero. Zikubire waggulu mugambe Taata nkwesize kubanga oli mwesigwa. Zikubire waggulu mugambe Mukama wange nkwesize kubanga oli mwesigwa. Zimukubire oyo omwesigwa. Zimwongere. Zimwongere Mukama kubanga mwesigwa. Zongero zimukubire waggulu okusinga ku neighbour. Yaniriza omukisa gwa wiiki eno. 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 Mu ddakiika emu yimusa emikono gigole bulungi waggulu. Ebibatu biteeke waggulu mubulire by'osaba okwatako mu wiiki eno.
Mubulire by'osaba okwatako mu wiiki eno. Mubulire by'osaba okukwatako 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 mu wiiki eno. Mubulire Mukama by'osaba okukwatako mu wiiki eno. Mubulire Mukama by'osaba okukwatako mu wiiki eno. Mubulire Mukama by'osaba okukwatako mu wiiki eno. Wiiki njiwayo eri Katonda akuweemu omukisa. Nkuyimusa eri Mukama akuweera omukisa mu wiiki eno. Kitange gwenyimirira mu maaso nga mpeereza bulijjo. Abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi bawe omukisa mu wiiki eno. Abakyala n'abaami bawe omukisa mu wiiki eno. Bajjajja b'abaana bawe omukisa mu wiiki eno. Abasuubuzi Mukama bawe omukisa mu wiiki eno. Ba professionals Mukama bawe omukisa mu wiiki eno. Ofiisi z'abantu bozirabisa omukisa. Emirimu gy'abantu bogirabisa omukisa. Abali mu bidduka balabisa omukisa. Abali mu maduuka amanene n'amatono balabisa omukisa. Abali mu midaala, abali mu butale Mukama balabisa omukisa. Abakozi b'emirimu bonna Taata balabisa omukisa. N'oyo abadde talina mulimu okumala ekiseera, wiiki eno Taata omukyusiza olugero. Wiiki eno Taata omuwa omulimo. N'oyo yafuna ekifo naye nga talina kapito, wiiki eno Taata omuwe kapito mu linnya lya Yesu. N'oyo alina kapito omutono, Taata mwongere mu kapito. Gaziya ensalo z'abaana bo bakole bulungi bwereere. Oli mulungi Mukama ekiseera kyonna. Tetukyogerako bwogezi naye z'embeera zo. Abaana b'ab'obuwala balabe ku bulungi bwo. Abaana b'ab'obulenzi balabe ku bulungi bwo. Abakyala balabe ku bulungi bwo. Abaami balabe ku bulungi bwo. Amabanja Mukama waffe ugasasule Taata. Basasulira amabanja gaabwe Mukama. Basasulira amabanja gaabwe. Basasulira amabanja gaabwe bawonye mu ndwadde. Endwadde okuva ku ssenyiga paka buli kika kya ndwadde. Katonda alongoosa omubiri gwo okubanga eyo yeekaalu ye. Katonda alongoosa omubiri gwo okubanga eyo yeekaalu ye. Katonda alongoosa omubiri gwo okubanga eyo nnyumba ye. Oli nyumba ya Mukama, toli nyumba ya bizimba. Oli nyumba ya Mukama, toli nyumba ya gasujjasujja. Oli nyumba ya Mukama, toli nyumba ya galwadde. Oli nyumba ya Mukama, toli nyumba ya mizimu. Alina ekikutawaanya, alina ekikutambula, alina ekikutulugunya. Katonda akuwonye mu linnya lya Yesu. Wiiki eno Mukama akyusa olugero. Asangula amaziga go. Asangula amaziga go. Asangula amaziga go. Asangula amaziga go Mukama wiiki eno. Akyusa olugero kabaka wa bakabaka. Akyusa olugero Katonda abeera omulamu. Akyusa olugero essanyu lyo likomewo. Omukisa gwo gukomewo. Ebirungi bikomewo. Olabe omukono gwa Mukama. Olabe ekisa kya Katonda. Olabe obulungi bwa Mukama. Agaziya ensalo zo. Mukama agaziya ensalo zo. Mukama agaziya ensalo zo. Mukama agaziya ensalo zo. Ekigambo kyonna kyogenda okwogera kibereko amafuta mu wiiki eno. Bakasitoma boyogera nabo bakutegeere. Baklayant boyogera nabo bakutegeere.
byotunda bakusasule sente ezirimu amagezi wiiki eno. Abagagga bakutegeere mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda akuviireyo mu wiiki eno, akuviireyo. Ogenda okukola assessment nga wiiki eweddeko, nga assessment yegamba nti ndabye Katonda. Wanika emikono omukubire engalo ez'amaanyi mwanirize. Okyabulamu. Mwanirize Mukama zikubire waggulu. Mwanirize Mukama yongera osikubire waggulu. Mwanirize Mukama yongera osikubire waggulu. Yanirize emikisa gyonna egiri mu wiiki eno. Yanirize emikisa gyonna egiri mu wiiki eno. Yanirize emikisa gyonna egiri mu wiiki eno. Yaniriza obulamu obweyagaza. 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 Okyabulamu. Akukyusize mu bulamu y'essaala yange. Omwaka guno Mukama akukyusize mu bulamu. 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 Ebigere by'otwala Mukama birabise omukisa. Zikubire wagong'aniza omukisa okuva ku luviiriro paka mu bigere byo. Ebigere by'otwala Mukama birabise omukisa. Ebigere by'otwala Mukama birabise omukisa. Ebigere by'otwala Mukama birabise omukisa. Ebirowoozo byo Mukama birabise omukisa. Zikubire waguyaniriza amafuta ku birowoozo byo. Yaniriza amafuta ku birowoozo byo. Ebirowoozo byo Katonda waffe birabise omukisa. Ebirowoozo by'omutonzi waffe birabise omukisa. Pulaani ez'omutonzi waffe zirabise omukisa. Pulaani ez'omutonzi waffe zirabise omukisa. Emyezi omukaaga egimalayo omwaka guno Mukama akulabise omukisa. Emyezi omukaaga egimalayo omwaka guno Mukama akulabise omukisa. Emyezi omukaaga egimalayo omwaka guno Mukama akulabise omukisa. Bizinesi yo ebeere ng'ekoleddwa. Ennyumba empangisa obeere ng'ogivuddemu. Omwaka guno yaniriza omukisa ogumalayo omwaka. Akukyusiza olugero mu mwaka guno. Akukyusiza olugero mu mwaka guno. Zikubire waggulu ng'osaba akukyusiza olugero mu mwaka guno. Zikubire waguyaniriza amafuta agakyusa olugero lw'obulamu bwo mu mwaka guno. Akukyusiza olugero mu mwaka guno. Akukyusiza olugero mu mwaka guno. Akukyusiza olugero
yimusa emikono gyo waggulu omuwubireko mugambe ekisa kyo kitambule nange taata mugambe ekisa kyo kitambule nange mukama wange mugambe ekisa kyo kitambule nange mukama wange mugambe ekisa kyo kitambule nange taata wange mugambe ekisa kyo kitambule nange mukama wange mugambe ekisa kyo kitambule nange mukama wange omwezi guno taata abalabe bange bonna obamalemu amaanyi omwezi guno taata abalabe bange bonna obamalemu amaanyi omwezi guno taata abalabe bange bonna obamalemu amaanyi akwongera amaanyi era akuwa amaanyi okusinga abalabe bo akwongera amaanyi era akuwa amaanyi okusinga abalabe bo yimusa emikono omuwubire mugambe taata amafuta ago agakyusa olugero muwubireko mugambe taata amafuta ago agakyusa olugero nganiriza 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 muwubireko mugambe taata amafuta ago agakyusa olugero nganiriza 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 muwubire mugambe taata amafuta ago agakyusa olugero nganiriza 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 wiiki eno mukama akukoleremu ebyamaanyi wiiki eno mukama akuweeremu ebirungi wiiki eno wabeewo by'okwatako nga byebyekirooto kyo wiiki eno wabeerewo by'okwatako nga byebyekirooto kyo wiiki eno wabeerewo by'okwatako nga byebyekirooto kyo wiiki eno wabeerewo by'okwatako nga byebyekirooto kyo yimusa emikono berenga akwata waggulu ddala zikubire waggulu mwaniriza obujulizi bwa wiiki eno 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 buli wiiki n'ebyayo nene agikuwadde omujulire mukubire engalo eza waggulu buli wiiki n'ebyayo nene agikuwadde omujulire nene agikuwadde omujulire mukubire engalo eza waggulu agikuwadde wiiki eno omujulire ezikubire waggulu mugambe ngenda kukujulira mugambe ngenda kujulira gwakyusa olugero mugambe ngenda kujulira mukama wange gwakyusa olugero mugambe ngenda kujulira gwe mukama wange akyusa olugero abadde baliwo ekifo kyo dda mu kifo kyo ali mu kifo kyo yimuka ku bigere ebyo yimusa emikono gyo waggulu waayo saavisi za wiiki eno tulabe katonda nga bwe tutamulabanga ekisa kya mukama kibeera kijja buli nkya the Lord's mercies are new every morning. Let us pray for the mercies of this week. Yimusa emikono wiiki saavisi eno saavisi za wiiki eno zonna tuziweyo eri mukama amafuta agakyusa olugero geyongera okubeera amangi gye tuli amafuta agakyusa olugero geyongera okubeera amangi gye tuli buli muntu atoola amafuta mu wiiki eno abagenda okukuŋŋaana ku kanani bonna n'abagenda okukuŋŋaanira ku Salt FM ne ku Salt TV Salt Media App YouTube Facebook TikTok buli omu waakuŋŋaanira nga tuli mu mwoyo gwegumu ekisa kya mukama kibeere kingi
Yimusse emikono waggulu omuwubireko omugambe taata bw'eki tugikwasa. Muwubireko omugambe taata bw'eki tugiteeka mu mikono gyo. Olimba emikono togiwanise bulungi kugimuwubira. Muwubire bulungi emikono egyo. Mugambe wiki tugiteeka mikono gyo kyusiza ddala olugero. Mugambe wiki tugiteeka mu mikono gyo kyusiza ddala olugero. Mugambe Mukama wiki tugiteeka mu mikono gyo kyusiza ddala olugero. Mugambe Mukama wiki tugiteekera ddala mu mikono gyo kyusiza ddala olugero. Akyusize ddala olugero taata. Akyusize ddala olugero kabaka wa bakabaka. Yongera emikono waggulu ogimuwubire. Akyusize ddala olugero. Muwubireko musabe mugambe taata wiiki eno buli omu yenna ajja gy'oli mukyusa olugero. Wiiki eno Mukama buli ajja gy'oli mukyusa olugero. Zikubire waggulu mwaniza amafuta ago. Emikono gigola okusinga akawo zikubire waggulu ddala. Yaniriza amafuta ago ku bulamu bwo. Ganirize ku bulamu bwo ne mu kkanisa n'abali ku mikutu bonna. In the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Kale musse emikono gyo tusabe essaala ya Mukama ffe. Gigolole bulungi waggulu. Embirizi ezo zireege bulungi sitaani ategere talina wakukwata. Yeebale Mukama. Muwubireko nga bw'oleeze bulungi embirizi zo muwubireko Mukama. Mugambe weebale. Weebale Mukama weebale. Mwebaze Mukama ekirabo ky'obulamu kyebalize nnyo. Muwubireko nga embirizi ezo zigolodde bulungi. Mugambe weebale. Mugambe weebale. Mugambe weebale obulamu weebale. Mugambe weebale ekisa weebale. Amiina. Mukubire engalo eza waggulu Mukama ffe. Zongereko waggulu zinoge. Zongereko waggulu zinoge. Leekaana nga weebaza Katonda. Leekaana nga weebaza Katonda. Leekaana nga weebaza Katonda. Bangi obulamu babuvuddemu naye Mukama akyakuleseewo olw'ekigendererwa. Oh, hallelujah! I said hallelujah! Hallelujah! Wanika emikono muwubire 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 muwubire. Muwubire ekitiibwa kimuwe amatendo gamuwe. Muwubire mukwano gwaffe. Yongera omuwubire yongera omuwubire yongera omuwubire. Amiina. Imusse emikono gyo waggulu. Essaala ya Mukama waffe. Essaala ya Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu. Erinnya lyo litukuzibwe. Obwakabaka bwo bujje. By'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe ya leero. Otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Tolutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina amiina amiina. Zikubire waggulu neera. Mugambe taata weebale. Tuulanga boogenda otula mu kyamagero kyo. Nsanyuse okubalaba. Bakulisaayo mu wiiki ez'ebisiibo. Bakulisaayo mu Sunday service, Saturday service, services zitabaddemu kuwummula wadde naye nga zitambulidde mu maanyi amangi. Tukubire Mukama engalo eza waggulu. Yimusa bulungi emikono gigole bulungi waggulu. Muwubireko mugambe taata weebale ekisiibo.
weebale ekisiibo kye watuyisizaamu emirembe, weebale services ezatambudde nga tezitaliza oba Saturday oba lunaku ki. Muwubireko mwebalize ezo ennaku 14. Muwubireko Mukama omwebalize ezo ennaku 14. Muwubireko Taata omwebalize ezo ennaku 14. Ate mukubire engalo ez'amaanyi olw'obujulizi bw'akoleddemu. Mukubire engalo ez'amaanyi olw'obujulizi bw'akoleddemu. Ate wiiki eno kigenda kusukka. Mukama nga bw'ali omulamu. Katonda mwesigwa. Tugenda kubanga era tusomera wamu mu wiiki eno. Twasalawo nti amasomo gano tugateeke ne mu misingi. Omuntu alaba emisingi era n'awulira emisingi n'amanya nti essaala yo ajja kugisanga mu maaso awo. Naye kino kye njagala osooka otegeera olwaleerera kikugweremu nti tewali kikyusa bulamu bwo Mukama kyatasobola kukola. Buli kyolowoozaako nti kye bayita okukyusa olugero lw'obulamu, Katonda asobola okukikola. Kiwandiike leero kye kiba kiggulawo notisi zaffe. Buli kyolowoozaako nti kino Mukama bw'akikola obulamu bwange bukyuka, kisobokera ddala. Oba kutambuza mawanga akisobola, oba kukuzaaza akisobola. Mu linnya erya Yesu. Gwe obujulizi bwo bufunye dda. Otambula. Fukamira tukusabire. Mugole emikono tumusabire. Katonda affe omulungi nannyini kisa, mafuta gano nga kuwadde era tugenda gakozesa wiiki yonna, naye nga tetuli mu kisiibo, naye nga tuli mu kusaba. Era nkusaba Mukama nga omwana ono mukulembere amazeeko ekisiibo kati agenda bweru okukola. Mu linnya lya Kitaffe ery'Omwana ery'Omwoyo Omutukuvu tukugemye, tolwalanga, tebakutulugunyanga, tebakulyazaamanyanga. Genda okole mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ebibyo bino tubiwadde Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Wali olinyeeko ku nnyonyi? Guno mulundi gwokusatu. Mulundi gwakusatu. Buli lwogenda ova wano ne bitambula bulungi. Wangi? Nkomawo bulungi. Neeri bitambula bulungi. Yeah. Amiina. Kino kyo kyama kye. Wano wayinawo ekyama yakatambula emirundi esatu lwagenda akola n'adda bulungi n'abaako byatereza n'addayo. Kati addayo gwakusatu. Mukama akuwa omukisa. Amiina. Naye guno gwoddayo gwe guba gusemba ove ku byeyo. Si weewaawo. Tukkiriziganyizza oba tukkiriziganyizza bandika omukono tulabe. Katonda akuweereyo akasente akamala. Oleme kuddayo gwakuna guno gwojja. Odde ne ssente ezeegasa. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Embeera bw'oba ogirwanyisa nayo yeetaagako timeline. Kiwandiike nakyo. Ekisoose kigambye tewali kikyusa bulamu bwo Mukama kyatasobola kukola. Tekiriyo. Katuwandiike ekyokubiri. Embeera bw'oba ogirwanyisa nayo yeetaagako timeline. N'ogamba njagala ku myaka gyange gino gye nnina ntandise kati okulwanagana n'ekintu gundi, ngenda okuweza emyaka bwe giti ng'ekyo kivudde mu kkubo. Era okola ng'okibalirira, okola ng'okyetegereza, okola ng'okigoberera. N'ogamba okensigazaayo omwaka ntuuseewa, tya mwaka munene oba mutono. Oddamu n'oyongeramu amaanyi n'ofunvubira. Tobeeranga mu muzigo nga bw'ogamba nti luliba lumu n'enzimba. Teekawo timeline. Gamba omuzigo nkuyingidde, ngenda kumalamu emyaka gyange 5. Ngereza ku kineneko. Naye bw'oteekamu amaanyi nga wateekawo emyaka 5, oyinza okwekanga nga mu myaka 3 omuzigo ogufulumye. Oyinza okutandika bizinensi n'ogamba bizinensi gwe nkutandise ngenda kumalamu emyaka 3. Na wano mu Uganda kyamagezi okwewa ekyeyo.
wano mu Uganda ebimu ebitulemesa okuvaayo kulowooza nti twatuuka. N'ova mu kyalo ewammwe e Bugerere, Luweero, Masaka, Mbale, Mbalala, Fort wa n'ojja mu Kampala. N'okola nga bw'ogula ebintu mu nnyumba ekitali kibi. Naye ogenda okulaba nga emyaka gyo gyonna egisoose gibadde jagula ntebe, gibadde jagula mmeeza, gibadde jagula kabada, gibadde jagula TV, gibadde jagula rediyo, gibadde jagula amasimu, enevaako enejja ate n'ogikolera n'ogigula, emyaka gitambula. Obwavu n'olabanga bulinga obulemeddewo naye nga akasente okafuna naye nga katambula mu ngeri etali organized. Kati bano abaana abagenda ebweru ekimu ku bibayamba okubaako bye bakola n'akomawo eri mu kiyumba gye baamuwa, luumu gye baamuwa, tajja kugulirawo bye tugula. Tagula ntebe, tagula wuufa, tagula TV, talina kyamaanyi kyagula. Kati agamba guno omwaka gwonna ngenda kugula poloti, n'asobola okigula. Ebintu bye tugula bigwa ebbeeyi. Rediyo ogigula olwanira oba ogitunda wiiki ejjango n'ebikutomedde eba emaze okusala sente. TV ogigula olwaleero oba ogitunda wiiki ejja ng'ofunye ekikutomedde eba emaze okusala sente. Bw'oteekawo timeline n'ogamba emyaka gino ena njagala mbe nga nkoze ekintu gundi, weetwale ngaali ku kyeyo. Kitwale nti gy'oli kati oli ku mawanga. Sente bw'oba ozikuŋŋaanya, zikuŋŋaanye ng'atalina mirembe gya kugula bintu bya lakizale. Bw'oba okuŋŋaanya sente za poloti ate tokuŋŋaanya sente za ggula ntebe. Bw'oba okuŋŋaanya sente za kapito ate togulako simu. Uganda y'ensi erimu abavubuka bangi abatalina mirimu era abayinza okubalibwa mu kategole y'obwavu, naye nga buli lw'okwata abavubuka 10 n'obateekaawo essimu zaabwe zimala bonna obbawa emirimu. Buli lw'okwata abavubuka 10 n'obasalako n'obatuuzaawo, buli essimu zaabwe ze balina buli emu ne mugibalirira zimala okubawa emirimu naye bagamba tebalina mirimu. Kano kawandiike, omuntu akulaakulana yeesonyiwa ebya lakizale. Ekyo kiwandiike na mu Luganda, lakizale. Kuba noonyeza engeri gye nkireeta nesigitegeera bulungi. Katonda ng'akyusa olugero akutandikako olwaleero, era amafuta agali mu njiri eno mu nnaku ze tumaze mu kisibo ne kaakati tuli mu mafuta agakukyusa lugero. Wiiki eno ne wiiki eddako Katonda agenda kubanga atuwa amagezi kuba olugero lukyuka lunaku lumu, naye abantu okutegeera nti lwakyuka giba myaka. Nkiddemu, olugero lukyuka lunaku lumu, naye abantu okutegeera nti olugero olwo lwakyuka giba myaka. Ebintu bye weerekereza edda bwe wayitawo emyaka 10 kankiwa emyaka egyegasa. Bwe wayitawo emyaka 10 oli wategeerera nti olina political view ennungi, olina nyumba ennungi, olina n'emmotoka ennungi, nga tamanyi nti walimitinga endyayo, walimitinga entambulayo, walimitinga amasanyu go, walimitinga byonna weerekereza. Essimu zijja owulira mpulire. Kati baleese manyanga mmeka, baleese namba mmeka lweri latest nti n'okwata akasimu ko oli mu lugendo olwana kukyusa lugero ne bakwogerako
Bana abantu balimba ku kasente konna kaafuna n'akwata akasimu akaavaako edda. Akasimu akaavaako edda kakyawulira. Okyayogera ne bakuwulira, nabo bwe boogera owulira, meseji zo zigenda. Kebere WhatsApp kweri ekyalinamu bulungi, tewaliwo kitaliiko. Naye ng'olina ggoolo. Ennaku zino tuli mu kulaba World Cup. Ne bwe bakwanjulira ttiimu, then nga bakwanjulira ne formula, nga bagga nti bano bagenda kuba mu kunoonya kwabwe ggoolo, strategy yaabwe yeeno 4-4-2 5-3-2 4-3, nga bakulaga formulas ez'enjawulo. Kati formula ezo zonna zikolebwa kuteeba ggoolo. Na kino ekisaawe kye tulimu oteekwa okuba ne formula yo. Kino ekisaawe kye tulimu oteekwa okuba ne formula yo. Mukama ng'akyusa olugero, kyasooka okuwa bibere ebintu nga 3. Wandiika. Akuwa ekisa. Ng'akyusa olugero akuwa ekisa. Ekyokubiri kyakuwa, akuwa amagezi. Binza obutabeera mu order, twandiga nti asooka amagezi, naye nze ku lwange mpulira akuwa ekisa. Olw'ekisa oyimiridde. Olw'ekisa woli waliwo abakuyita omusiru ne bagenda bene gundi kati yasiriwalira ddala, naye nga kisa kye kikubeezaawo. Amagezi go gayina we gasiza bantu bali gago. Akuwa ekisa ye namba 1, akuwa amagezi ye namba 2, namba 3 Mukama akuwa amaanyi. Namba 3 Mukama akuwa amaanyi. Mukama agaba ekisa, Mukama agaba amagezi, Mukama agaba amaanyi mu process y'okukyusa olugero. Kati kozesa amagezi okole enkola eyiyo mu lugendo lw'okukyusa olugero. Naawe beerawo ne strategy. Naawe beerawo ne formula. Buli tiimu gye tuwagira eba ne formula. Ate zigenda zimprovinga. Ojja ne formula ne bagikuba, n'oviiramu ebasooka, n'ogenda olongoosaamu, n'oddamu n'okwalifayinga ku World Cup, n'ojja ne formula endala n'ova mu kibinja ne bakkuba, n'oddayo n'olongoosaamu, n'ojja ne formula endala ne bakkuba, naye ate era still n'ova mu kibinja, wava mu kibinja kati n'ogenda mu koota. Tiimu bw'etuuka ku koota batandika ogyeraliikira bagamba obudde bwonna ejja ku fayino. N'ogenda n'oyongera okulongoosa, n'okomawo ne bakwekuuliramu ku fayino, n'oddayo n'olongoosa. Buli lwe batukuba tuguma, ate tulowooza. Kiwandiike, ensi buli lwekukuba ekugumya, ate oddayo n'olowooza. Abantu bangi balina amagezi nga gavudde mu bye bayiseemu, so si bye baasoma ku ssomero. Ensi bw'ekukuba ekugumya, you become strong and you also learn. You think, you change the strategy. So titugamba nti bw'omala okugamba nti ngenda kukola bwe nti ekyo kyekyenkomeredde, kiyinza okugaana, naye ogenda okuyiiya ekirala ng'era ogezezaako. Abagezi bagamba teri kyabulabe nga kugaana kugezaako. Gezaako bigaane naye togaana gezaako. Gezaako bigaane naye togaana
kugezaako. So bw'oba otunidde omuntu ng'akyusa olugero, wabaawo okwerumya. Omuntu akyusa olugero ng'anaava mu mpangisa agende mu yiye, naye ku mulimu bakiraba nti waliwo ekyabaawo, naye ku muzigo bakiraba nti waliwo ekyabaawo. Akatimba k'ennyama akaabeeranga wabweru, ennyama n'esaala wabweru awo, kagenda kavaawo mpola bwe baba bakusaba seminti. Kagenda kavaawo mpola. Akatimba oyinza n'okwerabira gye mwakasuula. Kubanga ate bano bakusaba seminti, bano bakusaba amayinja, otandise okuyiga n'ebyo wali tomanyi. Kati baagala manya inchi mmeka y'amayinja, omusenyu baagala manya ogwaki. Ogenda okugira oti n'ekutuusa waggulu, eyambuka nawe buli lw'oyitayo ogamba ozimba. Kubanga ne bw'oteekayo trip emu baba bakuzimbira. Kaakati n'eryoka etuuka kolopuleti eyagala kusereka. Okusereka eyagala zaawamu, mubula okusula enjala. Naye nga ye process ekyusa olugero. Mubula okusula enjala. Era buli lweweegombanga ekintu ky'omuntu Mukama gwe yakyusiza olugero, manya nti emabega waakyo ogenda kuwaayo saddaaka, ogenda kwewaayo. Ogenda kwewaayo nga saddaaka. Actually, Mukama waffe Yesu bwe yamala okwewayo nga saddaaka ennamu, yatusasulira omutango gw'ekibi n'ebikolimo na buli ekisigadde. Twasigaza ebbanja ery'okusasula nga saddaaka eya buli kye twetaaga. Tewali akusulira njala olyoke ofune ennyumba. Tewali akunnyikira bigere mu mazzi golyoke oyita ebigezo. You stand and see the grace of God. You stand and see the grace of God. Omulamwa gw'omwaka guno temugwerabira. Nga 3 Desemba nga tuyingira 2026, Katonda yatugamba mu Isaaya essula 40 olunyiri olwa 29 nti awa amaanyi abazirika, n'oyo atalina buyinza amwongerako amaanyi. Isaiah chapter 40 verse 29. He gives power to the weak, and to those who have no might, he increase their strength. He increased the strength. Enyiriri zino mba njagala nga bwe nzijja mutwe, bw'oba ozijja mutwe ebinakwata byonna biteeke wano. Teri kintu kibi ng'omwana we okubanga neeba yajjukira amannya ge. Oyagala kwogera na mwana we, oyagala muyita n'ogadi bannange, ono omwana wange kozi yani, neighbor, omwana wange kozi yani, njagala muyita olwo bye njagala ajjewo. Oba wasiimuuka, obeera wavaako. So ebikuyamba bisaving mu mutwe gwo. Buli lw'ofunamu okutagala ng'ojjukira ekisuubizo. Mukama nti yatugamba ng'omwaka gutandika nti anaatusuula. Yatugamba ajja tuwa amaanyi. Ajja tuwa amaanyi. Kiki kye bayita okuwa amaanyi abazirika? Nti bw'oba ne strategy yo n'ogikozesa, formula yo bw'ogikozesa, ate n'okoona ekisenge, owulira obulumi. Nogandi ate formula yange tekoze, oba bakufereddeyo, oba bakubiddeyo, oba ofuniddeyo ekizibu, kati woggweramu amaanyi awo. N'ojjukira nti yasuubiza tyawa amaanyi abazirika, n'omugamba nkomyewo taata, nyongera amaanyi, nyongera amaanyi. Omwana yafa ng'ayimbye oluyimba olwo, Mukama nyongera, nyongera amaanyi, nyongera amaanyi. Mukama nyongera, nyongera amaanyi, nyongera amaanyi. Abalabe bange bamala amaanyi, bamala amaanyi. Nze nyongera amaanyi. Bamuyitanga radio. Oyo omwana yandibadde akyali mulamu singa bwe yasaba amaanyi, ate naye yakola paati ye n'afuluma amabaala. Bamukubira mu bbaala ne bakasuka eri
ne tufiirwa such a treasure. N'obwongo buwandiika busomesa byonna bye yayimba bw'obiddamu bw'owuliriza bw'oti obaako ky'oyiga osumagira owedde obudde ennyimba za leediyo zaali ziyigiriza naye bw'oga nti Mukama nnyongere amaanyi naawe kola paati yo twala eddaala kati guno omwaka Mukama yatusuubiza maanyi so ogenda kuwangula ogenda kumalako emyezi 6 egiri maaso kati gyentunuulira egy'emabega gireke tutunulire egiri maaso. Are you ready to change something? Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okitegedde azukubire waggulu okusingako awo. Myezi 6 egiri maaso gy'oba otunuulira gino egiyisenze sigibalira mu gikusaze. Olunaku lw'oyitawo ng'oli mulamu luba terukusaze, teri magoba genkana bulamu. Wiiki gy'oyitamu ng'oli mulamu eba tekusaze, teri magoba genkana kuyita mu wiiki eyo ng'okyali mulamu. Omwezi gw'oyitamu ng'oli mulamu guba tegukusaze. Eno samoni gy'olaba ebigambo bino byembulira mu misingi mu njiri tebigasa go baziise, ne go balindirira okuziika tebimugasa, ne bwemumuteerako saawundi ennene ennyo tebimugasa. By the way, mwebale nnyo mwebalire ddala okutuwa ku ssente za saawundi namungi w'omuntu yeeyiye ku Canaan Land naye nga buli muntu waali awulira ng'ate tetunaba na kusaba okulula saawundi. Wanika emikono okubire Mukama engalo ez'amaanyi. Muyimuse emikono mbasabire nga bwe nsabira ne bali bonna. Nsaba Katonda mu linnya erya Mukama ffe Yesu, mwenna abatadde essaala zammwe ne ssente mu kubusitinga eddoboozi lino ne tuzza bujja ebyuma bye tuludde okuzza obujja ku Kanani, nammwe obulamu bwammwe abuze bujja, mikisa gyammwe agize bujja, mirimo gyammwe agize bujja, ebirooto byammwe abize bujja. Mulabe omukisa gwa Katonda mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Gamba amiina. Mukubire engalo ez'awaggulu Mukama. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Wiiki eno era tugenda kubanga tukuŋŋaanya nga weeyama mu ngeri yo. Weeyama wagamba saaliyo ku kyaki nga basonda ssente za saawundi naye ngenda kuleeta kubanga wiiki eno ate lwe tugenda okubanga tusaba okulula ebirala. Mujja biraba ku Sande naye twebaza Mukama nti Sande eno twabadde yaddeko. Kyabadde kirungi buli muntu we yabadde. So wiiki era egenda kuba yakwanointinga naye si ya kisiibo, ne Sunday service ejja kuba yakwanointinga naye njagala njogere naawe otegere nti you have a part to play. Tewali gwe baafukako mafuta ga kwebaka. Era oli namukisa bw'obanga obulwa otulo ng'olinawo essaawa z'obulwa otulo ng'olowooza ku kyogenda okuzzaako. Nsaba Katonda abajje mu bantu abatamanyi kiddako. Yimusa emikono gyo waggulu kikole bulungi. Nsaba Katonda ayogerengako naawe ekiro, ayogerengako naawe ku makya, ayogerengako naawe mu ttuntu, ayogerengako naawe mu kawungeezi, ayogere naawe ng'omuntu, ayogere naawe ne mu kigambo kino kyembuulira ng'okyalinze ng'ogamba sinawulira kigambo kiyita mu mutwe gwange. Essomo lino bwe lijja libeere nga beriyingira mu mutwe gwo opiikinga ate nga ky'opiikinze ddala kikontributinga ku nkyukakyuka z'olugero lwo mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Gamba amiina. Zikubire waggulu zinoge. Timeline kikulu nnyo kye twakomyeko ndowooza. Nambe mutwagambye twali Mukama kyatasobola kukola okukyusa obulamu bwo. Tekiriyo. Tobeerangawo n'oga nti waliwo kyatasobola kukola. Oba kino kyo tekisoboka. Bw'oba osobola okukirowooza, ye asobola kukikola. Waliyo ebintu nga ffe tusobola birowoozaako, ye n'abikola. Bw'obanga obwongo bwe yakuwa bukizadde,
agenda kitonda omulimo gwe ye Katonda. Naye emyaka tegitulinda. Teweerabanga agenda okufa. Tekikugaana gwakkiriza Katonda okukola long term planning. Lowooleza walako. Tekikugaana gwe ng'atya Katonda okukola long term planning. Wadde ku ssimu yo buli kaseera olabako abafudde, ekyo kyandikulaze nti Mukama akuleseewo olugero lulukyuke. Gwolaba ku ssimu yo abafudde si ye gwe. Kitalo nnyo era tukubagiza mwenna abafiiriddwa. Naye okufa tekukuleetera kutya. Meseji yaffe gye twagabanye ku Sande, namba emu mu by'ototeekeddwa kukola, totya. Things that we must avoid in your life. Number one is fear. Do not fear. Nabagambye tujja genda tubiyitamu nga Mukama bwana akyagala. Totya. Buli muntu Mukama amugamba totya. Agamba Ibulayimu mu lubereberye essula ye 15, Genesis chapter 15 verse 1. Oluvannyuma lw'ebyo ekigambo kya Mukama ne kijjira Ibulaamu mu kwolesebwa nga kyogera nti totya. Emirundi Mukama gy'ayogera n'abamwesiga ng'ayogera ku butatya tegibalika. Totya. Obulwadde obusinga siriimu ne kansa babuyita kutya. Ate eddagala liri mu ggwe. Mukama bw'atuula mu ggwe n'ogamba sitidde. N'ate tosobola gaana bugaanyi kutya. Wabaawo kye weesiga kye kikulemesa okutya. Buli atalina kye yeesiga alina okutya. Naye teweesiganga ebirala kubanga yeesiga irizi. Ne bw'agamba tagenda kutya, irizi eggwamu amaanyi ne kimulya. Eyeesiga Katonda amalako. Eyeesiga Katonda yekka y'amalako. Put your trust in God. Totya. Oluvannyuma lw'ebyo ekigambo kya Mukama ne kijjira Ibulaamu. Ibulaamu naye Mukama yamukyusiza olugero. Awo tukyamuyita Ibulaamu. Mu maaso agenda kufuuka Ibulayimu. Ibulaamu kitegeeza taata. Oba n'erinnya ly'okuzaala nga tonazaala. Naawe olina erinnya ly'obugagga nga tonaba nagaggawala. Kati Ibulayimu ate kyo kitegeeza taata w'amawanga. Manya ga Lwebbulaniya. Ibulaamu kitegeeza nti you are a father. When it goes to Abraham, then it changes. You become father of nations. Sarai kitegeeza maama. Sara ate ne kifuuka maama w'amawanga. Akyusa olugero n'erinnya ne likyuka. Simanyi lye bakuyita olwaleero. Naye nze ndabye Katonda akyusa olugero. Siri mu kwogerera Katonda ng'aboogerera lubaale nga baavu bazibu naye nga bagamba jangu bakuwa obugagga. Ndi muntu akugamba nti Mukama akyusa olugero ng'olwange lwakyuka. Terunnaba kutuuka gye lulaga ne lukyakyuka. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi
njogerera mu mafuta bwe njogera na wabaawo ekibaawo. Ate bwe nkugamba nti totya sikugamba nti totya nga nze nkyasinga okutiitiira. Mu ggwanga lino atamanyi nti sitya alina ekizibu yeetaaga mujjanjaba. Oba ngezeeko. So bwe nkugamba nti totya ndi omu ku batatya. Bwe nkugamba nti akyusa olugero ndi omu ku abo Katonda baakyusiriza olugero. Bwe nkugamba nti n'erinnya lyalikyusa ndi omu ku abo Katonda baakyusiriza erinnya. Ojja kutuuka ekiseera nga weebuuzibwako eyo embeera egenda kuggwaawo nga buli ali mu mbeera addukirawo mubuulire wakola atya. Nzikubira baggu mu linnya erya Yesu. Era toddamu okwebalira mu bataasoma. Embeera mwoyita n'abasomye bagibabuuza naye nga tebagirina. After graduation you go to ask for a job, they will ask you for the experience. Now, at least for you, you have what they don't teach at school. You have experience. Bubu chayinamu amaanyi ddayo osome. Osome ng'olina experience. Ate gw'ogenda kusoma nga togenda kunoonya mirimu ng'osoma kutereeza gijjo. Mwebase nenze nja kusigala nga njogera. Gw'ogenda kusoma ebigoye by'otaayambala ebyo obyambale. Diguli gy'otaayambala okyambale. Oveeyo otereeze emirimu gyo. Era abakyalina amaanyi mukozese akakisa. Olina bizinesi yo. Osobola n'okuvayo n'ojjako okulankyawa. Sabayo ka evening class. Saawa emu bbiri ssatu ez'olweggulo oli mu kusoma. Myaka gigenda okuyitawo esatu nga ka diploma okafunye oba ka diguli. Ddayo osome. Ate binyuma bw'otandika okusoma binyuma. Naye nga gw'osoma kujooga setaani. Obitimbaawo naye nga tonoonya mirimu. Naye ndowooza yera ekyukamu. Otandika okubiraba mu ngeri endala. Diguli ng'ogijjayo. Ate buno obukya buziba. Oyinza okwekanga ng'olina ebipapula bingi awo. Tobiranze na kubiranga. Naye babeera bakulaba naye nga gwe tomanyi nti bakulaba. Oliba oli awo nga ate tebagamba nti bakuba pointi nze. Kibi nnyo okukwa pointinga ng'empapula tolina. Kibi nnyo Katonda n'ajjukira erinnya lyo. N'akyusa olugero lwo. Kati ng'ogenda nabo wamwe bonna gye batatuukanga. Ebipapula ne bikukolera road block. Wiiki ewedde nnyina gye nabaddeko. Twabadde tukuŋŋaanye bampa invitation abantu abakulu ab'ebitiibwa. Era nafunye akakisa okubeerako nate n'omulangira Wasajja. Naye mubaabadde batu entertaining. Mwe mwabadde mukwano gwange Matthias Walukagga. Walukagga najja nambuuzaako bulungi n'angamba muganda wange Bujjingo. Ekimansa nnaku n'ewange kyatuuka. Kati nemubuuza nti ate kyatuuka kirinaga ekimansa nnaku nze nakyeyimbira. N'atugamba naye kyatuuka ewange ne kituukira mu maanyi nnyo nti nawunyiriza n'okuwunyiriza ku palamenti ne mpunyirizanga boga nti akawoowo k'enva konna nkawulidde. Naye lw'ekimansa nnaku n'enzirayo. Walukagga tayinza kunyiga yabiŋŋambye ate mbyogera kuyigiriza. Naye ani atakimanyi nti Walukagga kati singa yamala dde okulayira mu palamenti. Naye ng'ate mwana muto. Kati yaddayo asoma. Yangambye nsabira pasita wange nsoma. Naye omanyi okubanga oyitiddwako emyaka 5 nga buli mwezi bagusasula buwanana.
Yinga ate buli lunaku obeerawo. Katonda ng'akyusa olugero. Kola paati yo. Abamu okyali n'amaanyi tomanya kiddako. Buli akyali omulamu wadde olwaleero bibi enkya bijja kuba birungi nga tomanyira bwe byafuuse birungi. Saagala ate ekibenga ekikulemesa nga kyava ku ggwe. Ngenda nakuwalirizibwa okugira nkebere mpuliriza oluyimba lw'ekimansa nnaku. Ekimansa nnaku oluyimba lugamba kyekituufu. Kubanza olukaga tugambye nti munnange pasita wange Bujjingo kwagala nnyo naye munnange bino bye tuyimba ekimansa nnaku kyatuuka ewange wennyini. Kati oluyimba sijja kulaba nkulimbe sirumanyi nnyo era simanyi nnyo content alimu naye nga bamanyi nti musajja muwandiisi wa Luganda ate olwengero yeetolooza ebigambo kye yaŋŋambye yabadde akitegeeza. Yatuwadde obujulizi obufu. Omanyi okubanga olina obujulizi ne bukufaako mu kusaagaawo. Yaganika kyonna kiwedde nga palamenti ng'akawoowo ka palamenti nkawulira. Ekimansa nnaku ne kinfulumya. Sikimanyi bulungi ngenda kebereza ku YouTube ndabe ku nnyimba ze ndabe ekimansa nnaku. Luyimba lulimu bigambo ki? Naye ekimansa nnaku tekijjange ewuwo nkwegayiridde. Abangi abasinga obungi b'ensumba n'abali mu ggwanga lino n'abawulira ekigambo kino mukyali bato. Mukyali baki? Bato. Katonda asobolera ddala okukyusa olugero. Asobola okukyusa olugero nga tolina na kyamaanyi ky'okozeewo. Gwe bulijjo otambula butambuzi ng'okkiriza ekyamagero kikubeeko n'okola paati yo. Bugenda okukya ku makya omwana oba abadde ajjira mu nnyumba n'oguma n'oyingira ennyumba ng'omuliro gwaka omwana n'omugjayo nga mulamu mu lunaku olu n'ofuuka popular mu Uganda yonna nga n'okulonda kutuuse ne bagamba ono gwe tugenda okulonda yalumirwa obulamu bw'abantu nga tuna kyamaanyi kye wakoze wabula waggumya omutima wagguma nadda. Guno omuliro gw'oyitamu gukuleetera obutatya muliro. Wagguma dda. Oyinza kubuuka n'ogwa mwala n'ojjayo agenda. Mangu nnyo kwolwo lwennyini n'ofuuka omuzira. Bayinza obutakulonda ne pulezidenti asobola okusiima. Naga nti bano abantu balina omutima baguti bulijjo bennoonya. Nkuwadde obwa minisita. Ogenda okutuuka gye bakeberera. Vetting. Ofuluma nga ab'amawulire bonna bali bweru. Kane tulina kyoddamu. Kati mwe abakyali abato, your opportunities are waiting for you. Prepare yourself. Prepare. Bible ekkiriza omuntu okweteekateeka. Engero 16:9 omutima gw'omuntu gwe guteekateeka ekkubo lye ye Mukama yaluŋŋamya. Proverbs chapter 16 verse 9. A man's heart plans his way, but the Lord orders the steps. Nze kyenavansireyo n'ensoma. Naddeyo n'ensoma nga mwenna mulaba. Certificate n'enjijjayo. Diploma n'enjijjayo. Diguli n'enjijjayo. Nensigala nga nkola emirimu gyange. Nange mmanyi luli bwolwo. Ekipapula ekimu ne kizaala ku magoba. Naye nga tekizadde na kaakati era ne kaakati kinengeri gye kizaalamu. Kati bwe bampita mu miitingi z'abanene njogera Luzungu, tondaba wano okwekalangula n'Oluganda. Kati njogera Luzungu. Naye nooke mbabuulire, bw'oyogera Oluzungu ng'olina diguli nga bwe njirina nga lufu balukkiriza, balugumiikiriza. Bw'oyogera Oluzungu ne bwe luba lulungi nnyo naye nga bakimanyi tebasoma era balulondamu ensobi. Oba eriyo ategere kye ŋŋamba? Teri bantu boogera Luzungu lufu ng'abaasoma. Ffe twegendereza ne tulutereeza. N'ogenda okuwulira nga profesa byayogera tebikwatagana. Naye kubanga profesa bituufu.
oba amagezi gazze kubira Mukama engalo ez'amaanyi zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Oba okitegere kye ŋŋamba? Ebiri bye banvumavumanga tiyasoma Bujjingo tiyasoma era tiyasoma byaggwaawo bwenyimirira bwenjogera ne bwe babifu babikkiriza. In fact aw'obwongo obunafu yagamba nti diguli yange enfu. Buli amanyi kyokola ofuna diguli amanyi ntuufu. Saba n'ekyo kikuyingire mu mutwe olemenga okuwakanyanga ebintu by'otomanyi bwe bikolebwa. Buli yali ajjayo diguli ne bw'oba ogijja mu yunivasite ng'etandika butandisi agisaamu ekitiibwa kubanga ebikolebwa okufuna diguli bifaanana. Masomero ge gaawula ebitiibwa. Buli yatuula 6 oba wagitulira Kabula Maido ng'oli yagitulira King's College e Buddo, buli yatuula 6 assaamu n'ekitiibwa, bonna baatuula 6 egi emu. Enjawulo nti gwe luwe Kabula Maido ono w'e Buddo muliko doddo naye nga Maido Buddo. Kale kubira Mukama engalo ez'amaanyi zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. But to those who are educated, they know the weight of my degree. And when I stand, I have confidence. I have confidence. So ebimu Katonda nga akyusa olugero ogenda byekolerako, ogenda kuguma. Totya. Bwe naddayo bwe nasoma nabikwata kati ng'okwata olugambo. Wandibadde okubira Mukama engalo ez'amaanyi. Olina kati obwongo obukwata olugambo biki ebibaddewo mu kibuga, ani gwe baakutte, baamukwatidde ki, osobola n'otuwandikira ekitabo kiramba ng'ate tebaakuwadde blackboard nti temwatudde mu class, tewabaddewo discussion group, lugambo. Bikeera ku makya bigenda okwera ku 8 nga buli omu asobola obinaratinga. Obwongo bwo bukyakwata naye osaamu ki? Kiwandiike. Obwongo bwo bukyakwata naye obuwa biki? So kisobokera ddala fomati z'okusoma we ziri nyingi. Adult education, genda osoma ojja kulaba ng'emyaka 3 giyise ng'olina ekipapula nga waliwo munne yali teyasoma emyaka 3 naye ng'agimazeeko nga talina kipapula. N'emirala nagyo gikwate. Tuliba tuli awo nga tuli apate mu makaago. Abamu diguli si za kubeera mu nnyumba z'abakitammwe, za kubeera mu lujjalo mwennyini mwe tugenda okuteeka tenti ennene. Eno emirimu gitambula eno osoma. Gwe gw'olifa tofuuseeko dokita. Lumuli tuyita the family of Doctor Gwanikozi invites the ujja tuyita tubeere ku pate. Naye Katonda atugaana ekintu kimu, totya. Ne Sitaani atutulugunyiza ku kintu kimu, yo omulimu gwe gwakutiisa. Tojja kukikola kino, tojja kukifuna kino, tojja kukifuuka kino, tojja kubeera bwoti. Si gwe afuga, Katonda y'afuga. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Lubereberye essula ya 15 ova ku lusooka. Oluvannyuma lw'ebyo ekigambo kya Mukama ne kijjira Ibulaamu mu kwolesebwa nga kyogera nti totya Ibulaamu, nze ngabo yo n'empeera yo ennene. Ibulaamu n'ayogera nti ayi Mukama Katonda onompa ki? Kubanga ntambula nga sirina mwana, naye alirya ennyumba yange e Damasiko eryeza. Kirungi naye abuuza kibuuzo. Ibulaamu n'ayogera nti laba nze tompadde ezzadde, era laba yazaalirwa mu nnyumba yange ye musika wange. Era laba ekigambo kya Mukama ne kimujjira nga kyogera nti
omuntu oyo taliba musikaawo naye aliva mu ntumbu ez'oggwe yaliba omusikaawo n'amufulumya ebweru lwe lwokutaano luberebere 15:5 n'ayogera ntunuulira eggulu kaakano obale emunyenye bw'onooyinza okuzibala n'amugamba nti n'ezzadde lyo bwe liriba bwe lityo. Nakkiriza Mukama. Nakkiriza ani? Mukama. N'akumubalira okuba obutuukirivu atalina fear, alina faith, and the faith is accounted or acknowledged to be righteousness in the sight of God. Webale kuva ku mwenge ngamba gwe omulokole kuba njogera n'abalokole n'abatali balokole. Webale kuva ku bwenzi ngamba gwe omulokole kuba njogera n'abalokole n'abatali balokole. Ate n'abatali balokole bakendeezezza olw'okuwulira ebigambo bino n'agamba naye nange obulamu kambuwika disipulini. Abadde anywa ecupa nnyingi kati anywa 2. Abalala basigazeemu agamba ninga mulokole kati tonnaba kututuukako n'ecupa nayo gisuule. Eyalina abalenzi 8 kati alinga mulokole alina 2. Jebale kulwana, it's a personal effort. Yalina abawala 13 asigaza 2 oba 3. Agamba naye kati era ndaba ninga mulokole bali bonna sikyabapiikinga sikyabakwata sikyabayoya. Emusuma nsabira nabuno obubi obusigaddewo. Essala ekola ng'otaddemu amaanyi. Esikubire waggulu w'omutwe gwo, wanika emikono gyo waggulu. Wanika emikono kigole bulungi. Nkusabira mu linnya lya Mukama waffe Yesu, gwali ku Canaan Land, naawe ali ku Soloti FM, naawe ali ku Soloti TV. Katonda nga bwali omulamero w'ebyamagero, olwanye okendeezezza indiscipline, okendeezezza ekibi, okendeezezza omwenge, okendeezezza obwenzi, naye osaba Katonda akuwa amaanyi. Ate nga yatusuubiza mwaka guno nti anaawa amaanyi abanafu n'abo abazirika. Nsaba akuwa amaanyi, naye nsaba n'ako akasigaddewo akatasanyusa mutima gwo era akatakuweesa kitiibwa mu maaso go, kowulira nga akakumenya akakusumbuwa. Katonda akakwasaganye mu maanyi ge ng'akyusa olugero lw'obulamu bwo, akusumulule, akuwe emirembe, akuwe obujulizi, akukolere ogende okulaba nga n'ekyo ekyalinga ekizibu kyavaawo, emirembe gyo nga gyakomawo mu linnya lya Yesu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Owulidde Ibulayimu kasita yakkiriza, Katonda ono ayogera naffe ffenna olwo tolinaawo wadde ekimu, naye akugamba nti sinaba kuggwamu nti gwe siikuwe. Yamukola atya? Yamutwala wabweru n'amutunuza waggulu n'amugamba laba emunyenye balamu, bala sooko bale munyenye ezo bala. Bw'onoosobola okumanya omuwendo gwazo ly'ezzadde lyo. Faith bwetyo bwebeera. Otunira omusenyu gw'ennyanja, Katonda akutwala ku musenyu n'agamba guyoleko, bala mpeke ku mpeke, ezo ze sente ze ngenda okuwa. Nga naawe weebuuza engeri gye kinaakolebwa nga togitegeera. Oba eri ategere kye ŋŋamba? Ogenda kufuna, olina ebibyo, Katonda alina ebibyo byategese. Fukamira tusabe. Onalinako walaga aleese ssente z'ebyuma bizindaalo mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Nga bw'osoosa okukola ekya Mukama, genda nawe akukolera ekikyo. Duka. Ekyo nakyo kimpayo ka point akala ke nkugambako. Teeka Katonda mu program, akuteeke mu program. Mu kanisa tuli bafumbo. Kristo yeekawase kanisa mugole. Kati omugole wo bw'aba takulowoozaako, naawe ekirowoozo kikuvaamu mpola.
omugole wo bw'aba takulowoozaako Katonda muteeke mu program okategedde nkwogederwa oyo tusabye adduse sente ze contribution y'ebyuma agiresse wano amiina naye kitwala sente ate okuleeta sente neebaza Katonda nti obuweereza buno sitaani oba kyabutiira sitikangako omuntu n'omu ne bw'aba wa luganda lwange simuwangako sente nti ajja asabe weeteekamu ezikuleeta kitegeeza Katonda omwagadde ne weeteekamu ezikuzzaayo n'oyongeramu n'obudde n'owerekereza kyono nakiri nga lwaki taakukolere agenda kukyusa olugero lwo agenda kukyusa olugero lwo agenda kukyusa olugero lwo agenda kukyusa olugero gamba nti alukyusa olwange wangula okutya totya togamba naye nze nange ndigaggawala totya actually buli ekibaddeko ekibuuzo nange ndifumbirwa nange ndizaala nange ndizimba nange ndigaggawala nange ndirinnya ku nnyonyi olaba bu question mark obwo bonna oba olina nange ndikola embaga nkwegayiridde ne bw'obanga ebirala byonna tobitegedde nga tusoma olwaliyo kino kitegeere kwata bu question mark bonna buyiwe zikubire waggulu obanga okitegedde kwata bu question mark bonna obukola otya buyiwe bu question mark bonna buyiwe bw'omala okuyiwa bu question mark omanyi statement bezibazoogera nange ndizimba nange ndizaala nange ndifumbirwa nange ndivuga emmotoka nange ndigaggawala kaso akoko kakeekoonoona ebintu nange ndibeera bulungi n'okaweta sho n'okawa n'akatonyeze kati kajjeeko olekewo akatonyeze akakakira akali waggulu kajjeeko oba byonna bijjeeko bw'oba okyali mulamu waliwo essuubi Mukama atukoledde nga bwe yakolera Ibulayimu 1 akukuumye owulira kyagambye lubereberye 15 olunywa lusooka oluvannyuma lw'ebyo ekigambo kya Mukama ne kijjira Ibulaamu mu kwolesebwa nga kyogera nti totya Ibulaamu nze ngabo yo maakinga ako akagambo k'engabo mu byonna by'oyiseemu Katonda nga bwe yakola Ibulayimu bw'akoze akukuumye. He's your shield. Ye ngabo. Baliwo abakkiriza nti Mukama ddala ngabo yange banika bulungi emikono gyo bakasusa obusaale bakasusa amafumu bakasusa amayembe bakasusa emisambwa baleesa amajiini ye kiki kye batakoze naye Mukama akubeeredde engabo zikubire waggulu mu linnya lya Mukama ffe Yesu akubeeredde engabo. Katonda yeyanjula agagamba nti nze ngabo yo. Part 2 n'empeerayo ennene ennyo si mpeera entono mpeerayo ennene ennyo. Mbadde n'abalwadde abankwatako ennyo mbadde n'abalwadde mikwano gyange mbadde n'abalwadde baabalala bensabira omulwadde n'afa nga oxygen waali awo akasente akagula oxygen nga weekali kangi naye nga n'oxygen waali nga newe tumujjanjabira ruumu yiye bwogu ne condition yayo nga nnungi nzibu n'obuyonjo obuliwo nga buyitirivu ne ba specialists bonna nga bali ku ye obulamu ne bugenda n'olwekyo obulamu Katonda bagani nze empeerayo ennene ennyo cheeke gy'ofuna buli lunaku ng'emakiwalinga on a daily basis bulamu. Wanike emikono gyo wanike bulungi omukubira engalo ez'amaanyi cheeke gy'ofuna buli lunaku bulamu bassebo ne bannyabo zikubire waggulu wanike emikono gigole bulungi bw'oti muwubireko mugambe weebale Mukama nzikiriza ddala ng'olugero lwange lukyuka
Weebale Mukama olwa cheeke y'obulamu gy'oyisaamu bulijjo ate ng'efulumira mu mannya gange. Olunaku lumu cheeke ya ssente naye ejja kujja ate ejja kuyitamu. Tewali kijja ziremesa kutuuka gye ndi. Somebody shout hallelujah. I said hallelujah. I said hallelujah. Mukama ng'akyali ngabo yo era ng'akyali mpeerayo. Ani gw'oyagala mu nsi okusinga Katonda? Yagala Katonda, nkwegayiridde. Love God. Yagala Katonda. Agamba nze mpeerayo ennene ennyo. Nze mpeerayo ennene ennyo. Naye mu bulamu buno bwe tubeeramu otunulira ebyabalala ne weegeraageranya. Olunyiri wa kubiri Ibulaamu n'ayogera nti Mukama, ayi Mukama Katonda, onompa ki? Kubanga ntambula nga sirina mwana, naye aliri ennyumba yange ye Damasiko eryeza. Waliwo by'atalina, waliwo by'atakola ki? By'atalina olw'okuba abiraba ewalala. By'olaba ewalala ebigenda okujjeewo bisinga by'olaba ewalala. Wandiwanise emikono n'ozikubira waggulu mu linnya erya Yesu. Ebigenda okujjeewo bisinga emikono gikola okusingako awo. Naawe ali ku Soloti FM mu ssomo lino, naawe ali ku Soloti TV, naawe ali ku Soloti Media App, n'ali ku YouTube, ali ku Facebook, ali ku TikTok. Ebigenda okujjeewo bisinga by'olaba ewalala. Kakati abaana Ibulaamu be yalabanga mu maka amalala ne yeegomba, babayita baani era tubasomako ddi? Okitegedde? Yayina obugagga, yayina abakozi bawasiza bazadde, yeetalaba ku mwana. Naga nti onompa ki Mukama? Kati nze olimpa ki? N'olwekyo bw'obanga onafuyemu ng'omukkiriza, teweesalira nnyo omusango, wabula saba akuwa amaanyi. Jjajja w'abakkiriza nga byonna birina. Ekitaliwo kyamwerabiza nti byonna birina. Ebyawandiikibwa bino biwandiikibwa tuyigireko. Kati gwe nange tuleme kubanga Ibulaamu, tulabe byakoze, tuleme okwerabira. Tetwerabira byakoze, ebisigaddeyo bigenda kujja. Wanike emikono ozikubire waggulu, mugambe taata nkiwulidde, mugambe taata nkitegedde. Tetwerabira byakoze, ebisigadde bigenda kujja. Yimusa emikono gyo gikole bulungi waggulu, mubireko nga webazoole bwe byakoze. Akoze bannange, Mukama akoze, wadde tonafuna kino na kiri, naye akoze. Mukama akoze, Mukama akoze. Ibulaamu agenda okugamba nti onompa ki? Ng'alina abakozi abasuuka mu 3, alina obugagga bwonna, alina ettaka, amaka galina, mwana yekka yataliwo naye ng'abuuza nti onompa ki? Sitaani agezaako twerabiza, tumukyaye era tumugobye. Sitaani agende. Mukama weebale by'otukoledde. Mbaagaliza wiiki ennungi. Essomo lino tugenda kubanga tulyongerako. Funa kyoyigamu. Weebaze Katonda, siima. Mukama abawa omukisa. Zikubire waggulu mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Zongeremu amaanyi mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Zikubire kabaka w'abakabaka. Zimukubire kubanga mulungi. Zongereko baguyimirira ku bigere ebyo. Yimirira ku bigere ebyo, zikubire waggulu bulungi nnyo. Yimirira ku bigere ebyo, emikono gigole bulungi waggulu. Buli atudde yimuka, buli atudde yimuka, buli atudde yimuka, buli atudde yimuka, buli atudde yimuka. Tugenda kuba aleluya 3 ez'amaanyi, ate oluvannyuma owube emikono nga webaza. Hallelujah! I said hallelujah! Hallelujah! Wanike emikono berenga akwata gulumubireko Mukama waffe. Mugambe taata weebale by'okoze.
byonkoledde Mukama mbisiimye. Weebale kubeera ngabo yange muwubireko. Bassebo ne bannyaba amasasi gatulumbye, amafumu gatulumbye, obusaale butulumbye, naye Mukama abadde ngabo yaffe ebbanga lyonna era talitulekerera. Muwubireko mugambe weebale kubeera ngabo yange. Muwubireko Mukama mugambe weebale kubeera ngabo yange. Emikono gyongereko waggulu. Muwubireko mugambe Taata weebale kubeera ngabo yange. Muwubireko Mukama mugambe bale kubeera ngabo yange. Yakyusa erinnya oyo ngabo yaffe. Yakyusa erinnya oyo ngabo yaffe. Emikono gyongereko waggulu. Muwubireko. Muwubireko Taata, muwubireko Taata, muwubireko. Muwubireko gyongereko waggulu, muwubireko. Ekitiibwa kikye n'amatendo gage mukubire engalo ez'amaanyi. Zikubire waggulu mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Zikubire waggulu, zongereko waggulu neera. Zongereko waggulu mugambe weebale essuubi lyange. Zongereko waggulu mugambe weebale ekigo kyange. Zongereko waggulu mugambe weebale ekiddukiro kyange. Wanika emikono gyo waggulu nga toginyeenya namu, giwanike gigolole bulungi olire ng'embiri zeegolodde. Mugambe Taata weebale kubeera mpeera yange ennene. Weebale kubeera mpeera yange ennene nnyo. Weebale Mukama kubeera mpeera yange ennene nnyo. Weebale Mukama kubeera mpeera yange ennene nnyo. Yimusa emikono egyo waggulu eba tubiteeke waggulu. Kkiriza nti wiiki eno Katonda akola ebintu ebigenda okuba nga bireeta olugero lw'okukyuka. Akyusa olugero lw'obulamu bwo. Akyusa olugero lw'obulamu bwo Mukama. Akyusa olugero lwo. Akyusa olugero lw'obulamu bwo. Akyusa olugero lw'obulamu bwo. Akyusa olugero lw'obulamu bwo. Akyusa olugero lw'obulamu bwo Taata. Akyusa olugero. Yimusa emikono gyo nkusabire. Nsaba Katonda wiiki eno akuwe ku ssente ezitegerekeka. Nsaba Katonda wiiki eno akusanyuse. Emitego gyo gyonna gy'oteeze Mukama agiwe omukisa gikwase. Wabeerewo obujulizi obutali bwa bulijjo. Wiiki yakwanointinga nga twongera okunyweza ekigambo kya Katonda eky'okukyusa olugero lwaffe mu linnya erya Yesu. Mukubire engalo ez'amaanyi. Zongereko waggulu. Tulanga boogenda otula mu kyamagero kyo. Bwabaawo eyaleese pledge, wa pledginga ng'oli ku radio oba ng'oli ku TV, nga wa pledginga ku za sawundi bye twatumya bituuka wiiki eno. Naawe agenda okujja ng'oga nze nja kuleeta, oba ng'oweerayo ku radio ng'oteeka ku simu, Mukama akikubalire. Bwabaawo yaleese pledge, come forward. Pledge gireete mu maaso wano. Yaleese pledge gireete wano. Mukama akumpeera omukisa, my brother, my sisters. Pledge giteekaawo. Ali ku Salt FM n'abali ku Salt TV. Teeka Mukama akw'omukisa. Ali ku Salt FM n'abali ku Salt TV. Weereza ku 0760 783 0760 783. Kambasaba abali wano nammwe Mukama akw'omukisa. Kambasaba abali wano ky'osobola ky'oba owaayo, nga si kimu kya 10 era nga si kirabo, naye zino z'owaayo za boostinga sawundi. Ebyuma tugenda bituusa wiiki eno. Weewaawo tuli bulungi nakati, naye situkojje oteekeyo. Mukama akuwa omukisa. Ky'osobola ky'owulira ku mutima gwo ng'okisobola, tambula okireete. Nga n'abali ku Salt FM, ku Salt TV bwe bawaayo. Ali ku Salt FM n'abali ku Salt TV, weereza ku 0760 783 0760 783. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Akole ebikulu kabaka w'abakabaka. Weereza ku 0760
7 emirundi 3 8 emirundi 3 obaweereza ku 0 7 0 8 0 emirundi 5 esembyayo 3 0708 00 0003 0708 00 0003 0708 00 0003 0708 0 emirundi 5 esembyayo 3 koba oteeka contribution y'oku saawundi wiiki eno era ndowooza gye tugenda okusembayo kikola paka ku Sande era tujja kuba sente tuzimazeeyo olw'ekisa kya Katonda. Z'osobola akozesa MTN Momo, merchant code yaffe ku MTN Momo eri 644757. Merchant code yaffe ku MTN Momo eri 644757. Merchant code yaffe ku MTN Momo eri 644757. Bw'obanga okozesa Airtel Money, merchant code yaffe eri 1521955. Akozesa Airtel Money, merchant code yaffe ku Airtel Money eri 1521955. Essimu eya mobile eya Airtel eri 0708 000003 0708 0 emirundi 5 esembyayo 3. Merchant code yaffe ya MTN eri 644757. Essimu ya mobile money ya MTN eri 0760 77788. 07 mukaaga 0 7 emirundi 3 8 emirundi 3. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katonda akibabalire. Emirimu gy'ennyumba ye bwe gyongera okutereera n'ejjo gitera. Golola emikono gyo tusabire kino kye mukoze olwaleero. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, tusabire abaana babali ku Salt FM n'abali ku Salt TV, Salt Media App, YouTube, Facebook, TikTok, ne bano abali ku Canaan Land, abatuwadde essaala n'abatuwadde ssente, twongere okutereeza omulimu ogwo ku Canaan. Mukama weerage taata era weegulumize wiiki ebeere ya mukisa gye bali era ekkanisa yo yongere okugasa mu Kristo Yesu Mukama ffe. Amiina. Emusa emikono gyo waggulu, tega ebibatu byo, kusabira Katonda n'enjiri gy'owulidde n'amafuta gonna g'ogenda okugabana. Katonda akuwa obujulizi obuteegaanika. Katonda akole ebikulu ky'obadde olinda ebbanga lyonna nga tokifuna, okifune mu wiiki eno mu linnya erya Yesu. Gamba amiina. Sikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Ky'obadde olinda ebbanga lyonna nga tokifuna, okifune mu wiiki eno. Ngenda ku anointinga wiiki eno yonna n'ensi ya kisiibo yaku anointinga ekigambo amafuta, ekigambo amafuta, ekigambo amafuta. Until Friday, Saturday tetulibeerawo, then Sunday nja ku anointinga oluvannyuma lw'ekigambo. Mukama yeebazibwe. Sunday mbeetondera twabadde ne service mpanvu nnene naye ng'ejjudde amaanyi n'amafuta ga Katonda. So saasobola ku Sunday twalinamu n'omugenyi ne n'atwala essaawa nnamba n'okusoba, naye ku Sunday eno mbakakasa nja kubateekako amafuta buli muntu w'anaaba atudde. Mukimanyi ng'omulimu Omukama gwe yampa tegunnemangako. Ate ng'era ne ku Sunday eno namaze basaba mukkiriza nga bawe mugeeteekeko ne tukkiriziganya. But I believe this whole week and Sunday, I myself, by the grace of God, I will get to you and will anoint you in Jesus' name. Kale imusa emikono gyo kigole bulungi waggulu. Ayagala okutereeza obulamu naawe ayagala okulokoka, ddamu ebigambo bino. Gamba nti ayi Yesu, olunaku olwaleero nga tuwalya nkaka era nga tuwalya mpaliriza, nsazeewo okulokoka. Endagaano zonna eza Setaani okuva ku Adamu ne Eva, ez'omukika n'ez'ebukojja, relationship ze nalimu mu nsi, bye nzijjukira bye nakola ne Setaani ne bye neerabidde, byonna taata mbyekutulako era mbinaaba mu musaayi gwo ogw'omuwendo omungi, era nga nkusaba Yesu onnaaze n'omusaayi ontukuze. Ayi Yesu, nzikiriza okuwa omwoyo gwange n'ebirowoozo byange n'omubiri gwange gw'abaafuga, neenenya mu kibi kyonna era nsazeewo okulokoka. Nsonyiwa Mukama
onzize bujja, ompa amaanyi, okyuse olugero lw'obulamu bwange mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ndokosa olwaliro Mukama, nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, njatula n'akamwa kange nti ndokose, sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena, gayingire mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo, gave mu kufa nga ndi muto, mu butagasa, gayingire mu kugasa, gayingire mu kuwangaala, gave mu bwavu ne mu kulemererwa, gayingire mu bugagga obwenkalakkalira ne mu kuwangula. Kwegayiridde Yesu, yongera onkoleremu ddala omulimu, onfuule ettendo mu nsi eno, naakuweeranga obujulizi obutakoma. Nyimusa emikono gyange gino gy'oli nga nkusaba ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Yimusa emikono gy'omusaba ekirabo eky'Omwoyo. Yimusa emikono gy'omusaba ekirabo eky'Omwoyo. Musabe ekirabo eky'Omwoyo. Musabe ekirabo eky'Omwoyo. Kale Omwoyo wa Mukama mukubire engalo eza waggulu, zongereko waggulu ez'Omwoyo wa Katonda zikubire waggulu zinoge. In the mighty name of Jesus. Yimusa emikono gyo waggulu nkusabire. Nsaba Katonda ng'omaze okutereeza obulamu era ng'okikoze nga kiva ku ntobo ya mutima gwo, naawe akuggulirewo enzigi ezibadde zeggala zonna, akuwa omukisa ogutalina buyinike, akuteeke mu abo abasanyuka, ababadde banakuwala naye nga kati abawadde essanyu mu abaakuteeka mu linnya lya Yesu. Gamba amiina. Kwata ensawo yo, kwata manepasi yo, kwata amasimu go, kwata waleti yo, biyimuse maaso ga Mukama. Saba kye weetaaga kyonna wiiki eno, ne gy'ogenda Mukama mubuulire olugendo lwo, mubuulire ekyogenda ogoba, wanika bulungi ebintu byo, mubuulire ekyogobako. Kitange amafuta gano ngakuwadde gapakiremu amaanyi go. Wiiki yonna ngenda kwanointinga abaana bo bano, amafuta gano ngakuwadde taata, gapakiremu amaanyi go ssebo, okole ebikulu, okole ebinene, okole ebyekisa, okole ebyamaanyi. Buli agafuna wiiki eno yonna, taata oyongere okukyusa olugero. Mpaayo amafuta agamwe ge musitudde nga waddeyo eri Katonda abali wano n'abali ku mikutu gyaffe, Mukama agapakiremu amaanyi agakyusa olugero lwammwe. Mpaayo ensawo zammwe, banka akawunti, pasipoti, pamiti, ebyammwe byonna bye musitudde mu maaso ga Mukama n'ebisumuluzo biwaayo eri Katonda. Yeeragera yeegulumize Katonda waffe, abakola obulungi obuteegaanika. Olugero lw'obulamu bwammwe alongera oddukyusa mu linnya erya Yesu. Kitange waŋŋamba nti Bujjingo tolekanga y'osaala nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus. Harwane n'abalwana naawe, awakane n'abawakana naawe, akwate engabo n'akagabo, akuwangulira emisana n'ekiro, akuwa obujulizi obuteegaanika. Olugero lw'obulamu bwayongera oddukyusa. Kusabira olabe ekisa n'omukono gwa Katonda mu linnya lya Yesu. Ffenna ekyo tukitwale kitubeeko. Kusabira okulaba obulungi bwa Mukama nga bw'otabulabanga. Kusabira omukisa ogw'enjawulo n'amafuta ag'enjawulo ku bulamu bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Saba omukisa ogw'abaweereza bonna gwegatte naawe. Saba omukisa ogwa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo gwegatte naawe. Nsaba omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu ogugaggawaza ogutalina buyinike gwegatte naawe, gutwale mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kitange gwenyimira maaso nga mpeereza bulijjo, waŋŋamba nti Bujjingo tolekanga y'osaala nga tosabidde bantu favor gye basabidde. Waŋŋamba nti Bujjingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Abantu bano bafuula ebiruboodiyo, bafuula akalango. Wabeerewo bangi b'okyusa bajje mu bwakabaka bwa Katonda nga balabye ebyokoledde bano taata. Nkikusabye Mukama mu linnya erya Yesu, bakole bulungi ekisa kyo kibatambulireko. Ekisa kya Mukama kikulondoole. Yimusa emikono tukyatulire ddala. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okususa ekimogo kw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna mirembe egitaggwaawo. Amiina. Mazima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga okugenda naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunaatulanga mu nnyumba ya Mukama tuusa ku nnaku ennyingi.
ekitiibwa kidde eri Katonda kitaffe eri omwana eri omwoyo omutukuvu nga bwe kyali ku lubereberye bwe kiri kaakano bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Gamba amiina. Mukama abawa omukisa wiiki yonna gy'ogenda genda owangule aweebwe ekitiibwa Mukama mu linnya erya Yesu. Shalom, shalom, shalom. God bless you. Have a blessed week.